Yes, ku Projan Media TV tubebaza yonna gye musinzira okubanga ku mukutu kwemuli nenkugamba nti mukulu subscribinga olikinge then osobola kubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Olunaku olw'eggulo olwadde lunaku lwa bizibu era lwadde lunaku luzibu nnyo era ekibiina kya NUP National Unity Platform ekibiina kya Bobi Wine olw'ensonga nti abantu be bayisiddwa bubi omwabadde ne Frank. Stories zonna twazikuwadde era twalabye nti omulambo gwe gwatuuse olunaku olw'eggulo ali e Kamwokya ne basobola okubanga bagusabira. Embeera yadde mbi nnyo ng'abantu bakaaba maziga biki mwana embeera yadde mbi nnyo ng'abantu bali mu mbeera mbi. Jjukira n'omukulu amanyiddwa nga Siragi naye akyali mu ddwaliro yakubiddwa essasi ku mutwe, so embeera teyadde nnyangu nnyo. Naye olunaku olwaleero omanyi abayimbi b'e Uganda bano oluusi batuuka ne banyiiza abantu. Ensonga ezikwata ku bantu tebuluusi tebavaayo kwogera. Naye olunaku olwaleero abayimbi baavuddeyo ne balabira ddala ng'ekigenda mu maaso si kyangu. Omukulu amanyiddwa nga Epas naye yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti eggwanga liri mu maziga. Yagamba Uganda is bleeding. N'agamba engeri gye batomeddemu ono Guy. Ate afande n'avaayo ye n'atugamba nti omukulu yabuuse bubuusi ku mmotoka. N'alayira ddala ng'ekintu tekiriiyo, ng'alayidde ddala nti waliwo amazima ge bakweka. Nti waliwo amazima ab'amagye bano ge bakweka eri bannayuganda. Omukulu amanyiddwa nga Waikibenda, omukulu ono naye n'avaayo. Jjukira ye pulezidenti w'abayimbi wano mu Uganda yavuddeyo naye n'alaga obwennyamivu eri gavumenti. Ku luno oyinza okuba tokitegeera naye abantu abasinga bonna abasapootinga NRM abasapootinga bonna baavuddeyo ne balabira ddala ng'ekikolwa ekyakoleddwa amagye oba ab'ebyokwerinda bya Uganda bakoze ekikolwa ekitali kirungi. Brigadier Byekwaso ye yavuddeyo n'akakasa bukakasa nga we nagambye nti omukulu yabuuse bubuusi ku lukwe y'emmotoka ya drone n'abuuka bubuusi, mu kubuuka awo yagwiridde. Ate nga ne Dan Magic tujjukira y'embeera gye baatugamba nti omukulu yabuuka bubuusi ku mmotoka. Abayimbi ne bavaayo ne bapostinga ne bagamba Uganda is bleeding. Uganda is bleeding. Simanyi lwaki bakipostinga naye nga balagira ddala Uganda embeera gy'erimu si nnungi. N'omukulu Eddie Kenzo yadde tasobola kyebeera naye n'avaayo ku peegi ye n'abaako bye yapostinze nga naye alaga ennaku ey'ekika ekya waggulu. Kubanga gwe muganda wange tosobola kukeera lunaku ng'oli mulamu bulungi. Olunaku ne lukya bwe ruti n'ofa mu ngeri ey'okusaaga bw'etyo. Mu ngeri ogamba nti emmotoka simanyi biki n'ofamu odula eyo. Ekintu ekyo si kirungi. Abayimbi bavuddeyo bonna ne balaga embeera nti nedda tekisoboka abantu bafa. Naye ate omuyimbi amanyiddwa nga Gravity, jjukira ono y'omu ku bayimbi ba People Power. Gravity yavuddeyo ate ye n'ayetabukira ddala. Ye yakireese point blank gavumenti ya Museveni lekeraawo okutta abantu. Yakireese point blank bwe yatyo n'agamba gavumenti erekeraawo okutta abantu. Naye ng'ekibuuzo kyo kiri nti we tunaatuukira mu 2021 embeera egenda kuba etya? Oba we tunaatuukira nga 14 ng'akalulu bamaze okasuula embeera egenda kuba etya? Kubanga essaawa zino tomanyi ani agenda sula, tomanyi ani agenda sigalawo, tomanyi. Ebintu bye byatabuse dda. Naye ng'ekikulu kiri nti yonna gwe gy'oli weebeereremu. Buli kyokola kikole naye manya nti obulamu bukola ki? Obulamu kikulu, obulamu kikulu. Owulira? Manya obulamu kikulu. Abantu bali mu kufa, abantu bafa ebyaddala. Waliyo n'abafa nga temumanyi, waliyo ne bali abafa nga baba banyigira eyo tosaana tegeera nti bakoze eki? Nti baafa. Bambi embeera eri mu ggwanga y'amaziga. Bobi Wine yatuuse n'okwongezaayo kampeyini ze ne basazaamu ebyo ebintu kuba ala atasobola kyebeera.
abayimbi nabo bambi bavuddeyo ne bagamba waayi bukyanga tubeera mu mbeera ey'okusirika basirika abasinga abayimbi teri ayogedda Barema towulirako yadde teri avaayo n'akondeminga waayi buli omu alina kyakuuma bagezaako protectinga status zaabwe Rema ayinza okugamba wenvaayo nenjogera nenjawulamu abawagizi bange basindi boogera era emabegakaawo twabalaba ku gundi ya Omale baali bakambwe ennyo ku nsonga ezibakwatako n'ensonga nga zino ez'abantu Bannayuganda abafa tolabayo muyimbi n'omu ng'ogyeko Epasi Bawikibenda Bagravity tolabayo balala okitegeera bo babuukira gundi babuukira bubuukizi bino ebirala ebibayamba naye ng'ate eno yessaawa abantu abalina following okuvaayo ne babaako kye bagamba eggwanga bigambo bitono nnyo bisobola okubaako abantu bebitaasa okyovaayo ku peegi yo n'opostinga n'ogamba annange gavumenti lwaki temulekerawo okutta abantu beera mu cause gezaako okuba among the people ba revolutionalist abantu agezaako okuyamba kubanga nze nkimanyi wovaayo n'opostinga gavumenti posti ye ejjagiwulira we muba bangi ne mupostinga postantu ne bagisharinga bano abantu bafuna information eyo nti abantu bakooye nti lwaki campaign zino teziba free and fair zibeere free kwanga bano abantu bebatta tunuulira Bobi Wine yavaayo n'akola statement n'agamba nti ye aba ayita mu bantu teri muntu akola ki teri muntu ayita abantu bajja bokka so guba mulimu ogwa security okuteekawo eyo social distance between abantu bakyagulanyi okitegeera naye nga kennyini Kyagulanyi okitegeera oba erina kuba eyo poliisi yennyini neteekawo eyo social distance wakati wa Amuriat n'abawagizi ba Amuriat kubanga ate bo bano Kabe ne Katumba ajja kujja mu kifo abantu basobole okuba nga bamweyuwako nga tosobola kyewala okujjako nga waliwo embeera oba abakwasi b'eddembe abantu biki nga poliisi ng'abantu babakugira otuuka kuba n'abantu so ffe ekikolwa ng'ekyo tetukikkiriza n'abayimbi yonna gye bali tubasaba busabi bagezeeko okuba nti nabo bavaayo bongereko eddoboozi ku nsonga eno tusobole okuba nga tufuna Uganda ey'emirembe Uganda etaliimu kufa likinga yonna gy'osinziira ffe tugamba bugambi weebale kubanga weekumidde ku Prejan Media TV okubanga essaawa zino amawulire agenda mu maaso mu ggwanga obeera omu ku basooka okugafuna obeera omu ku basooka okubanga ofuna amawulire likinga commentinga njala onyige n'akakadde aka subscribe ako onyige n'akakadde aka notification osobola okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga.